Truth be told, Alien Skin alina abawagizi abali solid. Naye ensonga oba akattu kaalimu n'omuntu amwagala ennyo bw'atunulira ebizze bibeerawo ate ne wajja wabaawo guno omusango mu butuufu naye abeera skeptical. Kyova olaba abasinga ogenda kulaba nga abamu basirise. Mu nsonga eno, we would expect a person like Eddie Kenzo to raise his voice. Obanga is in support of Alien Skin. Even Bebe Cool. Naye bonna basirise nga balaba mu butuufu eno ensonga esusse webandi kwegamba esusseewo weyandikomye. So many people have come out to condemn the act eyatuusiddwa ku mwana oyo kubanga yakubiddwa n'afa era bangi bademandinga justice for the fallen. Ekiri embaale yo, I don't know if Alien Skin can ever pass oba cross nayingira mu mbaale. Now, njagala olire ebigambo bino okuva ewa Tamale Mirundi. Abadde alina ebigambo byayogera ku Alien. You can as well watch. Please endeavor to subscribe. And of course, don't forget to tap the notification bell. Pagisa Strange 256. Bampita simple. Katulabe kano tukomao tovao. Ekyokubiri abali mu bitongole ebyokwerinda omwana ono afune obwenkanya, omwana afune justice, okufiirwa omuntu gwe watyanga abadde mwanawo. So ekintu kino eggwanga lyonna lyagala kumanya ani eyasse omwana ono. Bannanga okutta omuntu. We all have a right to live. Fenna tulina okubeera mu ggwanga lino. Lino eggwanga ddene fenna litumala. Oba oli muyimbi, oba oli wa Nakatemba, oba oli, we are all supposed to be in this country. Ekyo nkibabuulira. Mujje ebyobufuzi mu kufa kw'abantu. Wano tewali NRM, tewali NUP, tewali DP. Murder is murder. Okufa kuba kufa. Omuntu bamusse ne mukwata ebyobufuzi gwe kubanga owagira kino ebyo tetwagala biwulira. Twagala justice eyafudde munna Uganda. Mujje ebyobufuzi byammwe. Oba owagira muyimbi ki tebitukwatako. Muwagire bayimbi bammwe tobireeta wano. Kyanze pagira muyimbi gundi. Twagala justice. Luno lwe tuli mu sirutalo lw'abayimbi. Ani asinga ani? Twagala bwenkanya. Tewali ateekeddwa kutta muntu. Katonda yatonda omuntu n'amuteeka ku nsi. Tewali ayina maanyi. So tusaasira nnyo famire y'omwana oyo. Yafudde Mukama omwoyo gwagulamuze ekisa. It is really bad. Kintu kibi nnyo okutta omwana myaka mito. Kasajja katuka abaddeko eyiya. So we need justice. Police etuyambe mukole okunoonyereza. Minister w'abavubuka Balamu tuyambe omwana ono afune obwenkanya. Tewali ali waggulu w'amateeka wano. Ate tewali atadde president mu buyinza. Ebyabayimbi bye muddawo ne mwepankapanka. Era fe abadeeta abantu. President Museveni asobola okuwangula without you. Ekyo saagala mwerimbe nti mugende mukuba abantu mukole fujjo ku bantu mukubanga muwagira government tebijja kukola. That will not work. President yafuze emyaka 4 nga talina mwabamu. Kati gwe tojja kuba abantu olumya abantu mbukubanga oli weenaalemo tujje wano tukubikkirire. Tewali gwe tugenda kubikkirira. Ekibi kibe kibi. Wrong is wrong. Okuwagira NRM tekitegeza nti tujja bikkirira ebibi. Nedda. Murder is murder. Asso omuntu oba wa NUP oba wa NRM akwatibwe. So saagala bintu bino bye mbalaba mubeeramu ebyo ebyekisiru. Murder is murder. We tutafuna basemwana ono fenna tuli mu buzibu. We are all in trouble.
because leero omwana oyo yafudde enti ajja kuba ggwe, enti ajja kuba muganda wo, maama we ayinza okuttibwa. So tulina okufuna abatemu by all means, otherwise all of us are in trouble. A group of people can kill somebody. Ekyo tekisoboka. Mwabakulu abali eyo mulungamye abaana bano. Buli muyimbi awulira nti oli wa kitalo genda bakuwe security. Police eyina ekitongole kiramba bakita VIP protection. Gwe omuyimbi yenna awulira oli wa kitalo togambwako gy'oli oyimbira nsi yonna, genda wandiikira police bakuwa obukuumi. Mwejjeko ebivubuka ebyo ebikola effujjo. Teri kikutambuza n'abayaaye. In the disguise mbonoonya security. Security si kutambula n'abayaaye. Security egabibwa byakwerinda. Hooliganism ne security byawukana. Obuyaga n'ebyokwerinda byanjawulo. Bw'oba oyagala obukuumi, owandiika bulungi nnyo n'ogenda mu bakulu ababugaba. So sigwe kwata bivubuka binwanjaga bitanaaba mboli oyina security. Alien muganda wange va ku bantu. Oyina omwana, oyina omukyala. Alien tuule ewuwo obeerenga bebekulu. Bebekulu ayina amaanyi mu gavumenti eyo. Bebekulu teri mukulu gwatamanyi, ne bebekulu mukakamu. Bebekulu tatambula na bavubuka banwe banjaga. Atambula na bantu nga babiri. Labo oyo omusajja akuuma bebekulu kobula. Musajja muntu mulamu. Bebekulu big up. Laba Kenzo. Kenzo akuuma majje. Kenzo tatambula na bayaga. Goloza tamanyi gye bali. Wali owuliddeko nga baga ati Kenzo akubye omuntu. Kenzo ayina empisa. Alien yigira kwabo abakusookawo. Zino endulu ze bakubira tezigasa mukwano. Tulabye ab'amaanyi emirembe engalo. So bitakyaliwo. Kato Musege yafa. Zebula bamukuba amasasi. Si mmwe abasoose okuba ababanda. Esikobe Colombia yafa. Buli yawulira nti oli muyaga, gende Colombia gy'oba obeera. Lino eggwanga lyabategeevu. Uganda yabategeevu. Temujja kukwata ggwanga lino mulifuula ekiwangawanga kwa temutegeera. Tujja kubagambako. N'abo ababawaga tujja kuboogerako. Kati kyenzirako kuleeta bakulu babakozesa wano. Alien bwe mutakyuse. Njakuno president mukulu ababakozesa. Abatasobola bagambako. Ababatululira obutunuzi nga mukuba abantu. I will talk those big people. Ababawaga. Lino eggwanga livudde wala. This country has come from far. Temutuza gye twava. Oba oyina abanene beera n'abanene bo bagasagwa. Muve ku bantu. Leave people to be. Nemwe ne mukuba abantu kati mwako mubakuba. Mubajjamu amannyo. Tusirike mpaka ddi for how long? Kubanga tutyo okwogera. Nze mwe baana mmwe tewali ayinza kuntiisa wano. Ekyo temukirowooza nako tewali ayinza kuntiisa wano. Obuyaga bwammwe mu ggulu. Don't joke around with me. Nze sibeera wali bayaga. Mbeera n'abantu bategeera. Ne muli enkwacyo ne muli enkwacyo muli ebikola mulinga mbuzi. Bisajja bikulu ne mwegaya ne mwega mulinga mbuzi. You are like hippopotamus. Temunaba muunya. Mbo muli babanda, siba muli bamasita, siba muli baganja mani. Agaganyago ge mwetumye mmwe baana mmwe. You'll be arrested. Musa nagenda luzira. Emitwe gyatabuka. Ne bigaya biringa mbuzi bikaira kwegaya. Biringa mbuzi nnume. Butuli bakabi. Abakabi muki. Muli bakabi muki. Ne Uganda na yebonye. Muli baserebu muki. Mudde mu studio muyimbe. Mudde mu studio muyimbe. Agamalala ge mulese mwakulira mu bwavu.
sente mwakaziraba malala gokka wana abaana babagagga balina ebizimbe nga tebakuba bantu nga siwulirangako baana babagagga Kampala yonna yaabwe buli kizimbe kiriko manyaga nga tebakuba bantu mwaba abaavu mmwe abanaku mmwe mukuba abantu mmwe mutuuke n'okutta abantu mwe abanaku mmwe ensi beeyambye mwe mukikinale ku bantu mmwe gwaliyeni oyina ki mubampalana ani akuwalana gwe aliyeni sikini ani akuwalana oyina ki mu Kampala ekikuwalanya kitaawo yakolawa kitaawo yakola kyaliyeni ekituusa bampalana kyoli si kyoli aliyeni weefudde kyotali because oyagala kusanyusa abasiru abakulaba in the end ogenda kuvaawo aliyeni mark my words you'll be neutralized by a third force aliyeni agenda okukuba togenda mutegeera bino byenkubuulira mbirabyeko wano aliyeni sikini agenda okukola ekibi tojja na kumumanya gyanaava kubanga bakubalira wootegeera nti something is wrong kwe kufuna ebizibu byebimu nga byeddiŋŋana the moment in life kwotandika ofuna problem after problem tegeera waliwo ekikyamu era oba olina okudda ku bigere Fiki Gaza yoona agambye Fiki Gaza ye mukwano gwakubuulire nakubira Fiki Gaza essimu nze mwennyini ne mugamba my brother togenda wangaala era Fiki Gaza weebaza omusajja bamuyita ogwo Meja Kuteesa gwe baali bakumaze gwe fayiro yo yali ewedde Fiki Gaza oli mulamu lwa musajja ogwo Meja Emma Kuteesa bw'omulabanga omwebazanga kubanga ye yakuwakanira yekka n'agamba mumpe omukisa njogeremu naye obuyaga tebuwangula violence tewangula obwa badman obw'abaniga nze sirabyeko muniga amaliriza bulungi I've never seen it muli mikwano gy'abasirikale abasirikale balina emikwano do arm officers have friends mwe mulaba abo bajje no babasekera nti babagala mwenno musiri wale gikundi sibanjogera nejjeno omusirikale alina omukwano nga yagujjeewa mulindeko olwammwe olwasipapa lwajja olwasipapa terwayita naye yali alowooza sipapa nti ab'amagye balina omukwano ow'amagye alwanirira ggwanga si muntu the army fights for the country not people kati goliawo ne sipapa yalinga mmwe nze nabeera ne sipapa oyo nga butasoma bwe bumusumbuwa sipapa ali mu kkomera lwa butasoma ng'alowooza tebamulaba baba bakulaba wano mu Uganda teri kyogenda kukola kye tutalaba just budde it's just time tujja kuba wano mujja kujjukira nti Junior yayogera weegendereze nnyo ebigambo byenjogera nze soogera bintu ne bitatuukirira nze bwe ngamba nti kati njogedde nyinza okuba nno sinza ayogera nga mulala Junior mwandimpuliriza baana mmwe mwandimpuliriza ndabye ebintu mmanyi ebintu I know things I've had things aziwo ojja kutegeera ne Isima yakimbuuza n'omugenzi Isima yakimbuuza leero ali gyali tasobola kubimbuuza ne Sobi yabitubuuza twogeranga bantu n'omugenzi Sobi yatubuuza nga bwombuuzizza mukwano nakati goyogerangani leero gyali tasobola kukimbuuza Zebula eyali omukubi w'ebikonde Kafulu naye yabitubuuzanga kati gwe oŋŋamba ngani gyali tamanyiiyo kati omusega aliwa bakifeesi balagawa ensi eraba tosobola kulimba nsi you can't follow the world forever
Mukama abampeera omukisa.